with evidence nze yempangalira nga nekisagati kyensula mu ssebo mukama wange nenda okutegeeza nti kizira maadi kiri mu kitundu kyekyo Bugembe wano Bugembe wetu tyaime wano Jinja City Bugembe wazira maadi Bugembe wano wazira maadi tilwakuba nti amaadi tigeidayo bainstolinga pipes aye bei ya maadi at SML News UG program yo Chris Cross Luciani itwalume na maina gange unakolwa lero tuli idinda abamba jita jinja aida nja kwesa lusoga lwakuba nti ndi mu busoga ate nga zena ndi musoga kyendi nti ababo ne bife bangi no balutegeera olunakulwa mukaga nakulitambwireni tulitambula mpula tuli mu weekend kyova obona twambire tutte nambala ya weekend eranga olunakulwa lero nkyaziza omu ebusoga abategeera ensonga d'ebyo obukulembeze abandi babyeta nti bya bufuzi ayenze nganze Luciani itwalume yasoma political science tibyeta bya bufuzi kuba ebyo bufuzi kitegeeza nti bakozesa mukono gwa amaani okufuga but obukulembeze no buntu bulamu mu byokukulembera ewangu kulitwala mu maiso kansaba omugeni weifa tweyandulire tujja mu maiso mpola omukulu buuza kwa ababoni ba SML News tutemeteme ensonga tweyongereyo nziza ndi musanofu okubanga sebo wasimye wankyazaako mu ofisi yo amaina ne robozi ndetebwa bali kwa Nasulu nga ngombiti byandawulo side eyo yetwangalira eyo oba n'amaina ganda ulaye oida mu community ematalinga oba ino okukozesa amaina amatufu gene sebo mukulu nsangaire ndi musimu wa kunkyaza ngawe to wayo nti SML News titukolera abana Uganda bonka aye tukolera abantu bangi yandi nti musedo okuliya baganda bifa bali mu Saudi Arabia abali Dubai abali Qatar abali Bahrain bona batubona n'abali mu United States of America mwe bali kubawo nga mubona ebijja mu maiso era masala okulonda SML News UG ensi yeri tutwala naddala mu mulembego tulimu ebusoga tube tulwire okubonayo nti ife tuli basanufu nti tukali kufunayo omusoga gwe batwaire oyire yuge bali kusuubiza otwala Honorable Salamu Musomba bamusuubiza omutwala mu basement ayege olunyankole oba ayege oluswahili atubona nti operations dikoleibwa batwaire ba Dr. Kano Kiza Besije batwaire ba Matembe batwaire Bedi Mutwe the political prisoners bali yosawe no banji ba Edi Mutwe ba Bobi Yanga bani oku ewe mubana eyo ebintu mu glasses dodokozesa obonanga wetulitambulira nawo ndowooza kusinzira ebitundu ebitambula obanga wetegereza waliwo system empyaka eri kuida abantu bakale okola ki okutegeera kusinzira tubona ebintu bino ng'ebitambula nti politics yaba itali ati nga abantu bangi bakoze ebintu bingi aye nga abantu balowooza nti bagazira asobola kola ki kuba ni gwe bakobako aye system wejanga etulaga nti abantu bano batandise okugemebwako n'omukono ogw'ekyuma kiri tulaga ebintu bingi nti oba gavumenti yandibanga ezuukwike obanga ADM abantu ababona ebintu bino amangu nzimu kubona kulowooza kwange kubanga enuma abantu bakola ebintu ngayole nga muwira kubuulire nti nani yalire sente diti olugudo we nani balibye ku sente diti aye nga bikomaawo ku mulundi guno ekintu bakigime na maani nti ni duzi awo twakungera okubona abasibe abayaka nga babasimbe maiso ga kooti ndowooza amawire gaalaga omukulu kuli Sobole omu kubabere bakola mu ofisi ya parliament. Yes. Niba ine
in fact baleta abantu 7 betwabona maiso ga kooti babasumbira emisango d'obuli bw'enguzi bali mu billions 27. Yes. Nti de sente diraga nti baadiryayira kuva mu 2023 ayo okujja okukola tutinga bali kubaleta sawa dino babanga ne sawa dino babatere kuki omukono gw'ekyuma kitulaga kinti gavumenti yakazukuka oba eri mu omukono ogundi awo ogwo ekyuma ogusitulukire mu awo akyamani kyayikwebuuza olowooza ki ekiri kuleeta ekyo kubanze mu kubona okwange tulina kye biyita special operations era nga presidential advisor ku special operations ni bwana Kabwejumbira General Muhoozi with the CDF MK chairman Patriotic League of Uganda PLU. Yes sir. Abantu abandi ekiti kye bamubonera bamubona nga first son, abandi bamubona nga chairman wa Patriotic League, abandi bamubona nga CDF. Ayi balina kyebeera bira ate inti ni presidential advisor on special operations owokuntiko so tibakibona zekyendi nti operations adde gikolebwa dona president adiduku ali kutereeza kukiriininga kugogola nze ndowooza nti kali bakakodyo okuba nga CDF naali ku forefront ya operations dino titi kandi bakakodyo kakulaga nti wamaani asobola okutembeeta ekintu kino nga muzeeyi wali kulaga nti agondereire muzeeyi akaligonderera kuba namubwoine nga ali kupassinga out amagye lwaki ndogera ntyo nti ebintu bingi ebigire bikolebwa abantu bano bajja kebagemebwa n'eryani yetubwene yanimawo nga balitaire ku former speaker bikutulaga nti waliwo ndowooza kudyoko okwenda okuta omukulu ono ku forefront atulage nti asobola otembeeta ekintu ate nga oba wetegereza asobola kuba amaani akolebwa mangi nga muzeeyi asirike muzeeyi asirika kyaddi nti aliyo abibona ezza kikolebwa kuba nti general retired kamwete retired general president jajja mwami eddaada omusaada ezira kikolebwa nga takiddi mu Uganda kuba n'omu kuba feedingibwa intelligence eyo wangulu mu iwanga Uganda General Muhoozi wakubiri ekitegeeza nti General Muhoozi ezza kyasobola akola nga president takola ki nga takiddi nga tukaali awo twabwine Muwanga Kivumbi owa PLU sorry not wa PLU wa NUP vice president yeah nga bamulekuire aite da wazina 24 hours kumala okumulekula nga kayiba mugemye obona buyinza bwa CDF ebigambo byayogeire wabiwulire ebigambo yogere bingi nga yakafuluma mu kooti ng'alaga nga alina excitement y'amaani n'obwagizi nga alina bungi era abantu baalaze nga bamwerokaminze nga bamwenda ino twalowooza kuti yandowooza ajja abakukulu yange bakubya ati it was actually yabaire temporary bail temporary court bail nti ajja kuba kuluya akaseera akagere wamunonekerezaako kabiri mu kiseera ekitali kya titubale na saawa twajira owera nga alambyebwa nze bwe bagiye okumuwambira nabeere ku hotero emu emakindye bageta Land Star era nabeere ndikola nijja nobigirwa eigulaawo bwe nabeere ndikola naye so batuwa amawulire nti omusaadha bamufunye buyaka bamwiziizaayo kikuwaaki nali ne bosi wange last week Sir Simon Muyanga Lutaya yankuba ati there is freedom of speech but the freedom after speech is not a guarantee ojja kwogera byolowooza ng'omuntu so Muwanga Kivumbi ekyo kiyakoze Muwanga Kivumbi nze mukwetegereza okwange yayogeire out of anger eibanga lyamaze ndowooza mu ikomera nga tali suppose kuba kulimalayo nga tafunye beiro ekyokubiri kwekyo nti kusinziira ku incident yaliwo mu Kalulu bamuyitira abantu abafiire ewuwe ng'abona ndowooza abeera alina obusungu obwo ku mwoyo
ate ife abasoga tulina endowooza kuba nti ekintu wokyogeraku oikaikana aye mukubona okwange muwa mutya omuntu ali ku the same case n'Okello bonabona byo balina byakuyita okumuwa mwamuwa bail aye nga omusango gwe baliku bonabona bombi Okello Oryem ni Muwanga Kivumbi gulimu okuyita mukulu omusango gw'okuyita guno munene aba wetegereiza abantu bana ababiri Okello ni Muwanga Kivumbi. Okello yena ali under investigation bamunonenkerezaaku nemale oboli awo batuke kuki kuba bamusayira kuno omusango bamusayirira ati wakutaki ukalaba obucha kuncho yakola appeal nga yena ali kwerwanaku etegeeza omuntu waidembe okwerwanaku amateeka gamu waidembe okwerwanaku no matter the case kasaba nga ali following ki amateeka. Muwanga Kivumbi ono nze ndowooza okuwiramu okumugema amangu gano gavumenti ina kyalengeiza oba kyalengeire n'okusala okola ki okweramu omugema omuliro gwabire mungi kubona muwulire nga akungenya abantu awo aye nga ebigambo byalikuba kuba tibiwoomu nga mukambwe ino nga ono kati addako mutabane we onaddako bazi bamuyitaani yamenshoniza abantu bangi okuma omuliro mu bantu isulaani kyamwezisizaayo so bwanaafuna empisa abantu bavumi balungi aye ensonga eyaweereisa Muwanga Kivumbi bail tiyamanyiikwa kubanga abasibe abasooka Muwanga Kivumbi nze ndowooza Dr. Kizza Besigye yasookayo Muwanga Kivumbi ekituufu ayikuba nti Kano Besigye Kizza omusango gwaliku gwa treason gwakulya munsi luki aye obanga wetegereza misango Muwanga Kivumbi daliku ne da Dr. Kizza Besigye akwa treason guba munene kuba yali apulaninga kutoolawo kutola bulamu bw'abantu ate abakungu mu gavumenti ng'ayenda kufundika gavumenti agise wansi ate Muwanga Kivumbi ono emisango gye bamutaaku obanga odyetegereza atuuka n'oweebwa beyiro muna kwentono dino ngaye balaba bamusooka baliyo omusango gwa Kivumbi gwali mu amakoona mangi lwakuba nti nkosa glass dango okugubona ye nga y'omuntu ayinza okuba nga tiyetaba mukola ki mukuyita aye engeri aba ali enuma aba akikola bonoona erina lye era bamuteeyo. Nze ndowooza n'okwiramu okumugema amangu tibayenze okusavuwaza nsonga eno mu bantu ndowooza kusinza ku bigambo byakozeisa ne oba oli gavumenti yalowooza nti alina kyayinza okuteekateeka mu kaseera akatono kano yaleeta ki akacyankalano mu iwanga ndowooza n'okwiramu okola ki okumugema kulowooza endowooza yange aye bino byonna nga birikolebwa bijja mu maiso CDF nze ndowooza yandigaziyamu enkola eno nti obanga ogemye Muwanga Kivumbi wagema Oisa Mufumbiro wagema Dr. Besigye waba tamwikomera nti nze ndowooza nga tiyandebeire ensonga yakuba kumira mu makomera nga tibagebwa idembe lya mateeka ngalagira nti bagebwe koti bail bafulume nze ndowooza ensonga yandebeire endala kunoonya bino biva kuki politics yakoba ati buli lwofuna omuntu ali kwenda okusuula okutola mu buyinza kosa buli ngeri omwewale oba omutoolawo oba omutamwikomera so that weekuumira muki mu buyinza aya amateeka gasigala gakola galambika ensonga dino nti omuntu anagebwanga eidembe eryokusaba okweyimirirwa okunoonekeza ekola ki okujja mu maiso ekkiriza mu mateeka amateeka nagalambika ensonga dino ayo gekkiririzaamu era amateeka ngekiririzaamu era webukyakuncho ng'Okello ayisa abaana baleeta obudulizi kugula bundi obulaga nga Okello yita abaana Okello yagebwa idembe okuyiramu okukola apiiru era niero luno ensonga d'Okello dikali ki
likali mukoti aye ng'omulamuzi yali open yakuba ati okera sana ki kalaba kwikirizibwa mu mateeka kituufu amateeka galiyo awedi nga omusango gusobola okuba nti gwakwita nti okere bamwite president yamupadoninga yakuba ati wacha mumuleke constitution eno ewe idembe president okusalawo nga president w'eiwanga aye oba ng'ogiire kabiri munda ino president nze ndowooza nti abiseera ebindi aba ali kunigirizamu ku constitution n'ekitongole ekiramuzi kuba looya ono tali kufunanga ino kawaganya kusalawo nga looya ng'eiteeka eri kumulagira so nga tukaliku ekyo edinda tigibeiremu mwine enaku dino aye buti engeri gyogibeiremu onsinga okutegeera engeri gyeri kutambula mu byobukulembeze ne mu nsonga da buliido politics yakutambula buti ensonga gyensinza okuwulira ino ebeire ya amaadi abantu bali kulira amaadi gundi so water and storage corporation jinja bali kugikola batya ekitongole kya national water and storage corporation in fact ebintu bino ebibiri politics n'obulamu bwa buliido tosobola kubyawula ebintu byawukana mirembe n'amiina nti politics nafuga national water politics nafuga national water tibigambo byange national water atambira politics nasalawo amaadi gaimeka unit yaimeka it is politics nasalawo muidinda njakugera kuidinda Jinja City ayemba ndikugera kuidinda mba nditegeeza iganga wa Kampala politics nafuga nti sawa dino ni manager wa national water tasola kuvayo nakuba ati buti unit ya mutwalo ey'amaadi nga politician taidi kuba muno muidinda mulimu akakiiko kalamba ka supervisinga projects da government ditambala ditya ndi government etawo omusolo kati ono wa water ono aina ku implementinga omusolo ogwo yaleeta ebeeyi ey'amaadi gano okusinziza ku musolo government gwekola ki gweteirewo so omusolo guno ogw'amaadi guno guli kuleetanga ensasage mu kibuga ekyeidina nti n'ebitundu ebindi betukusalibwako amaadi olw'embeera eriwo nti gavumenti etawo omusolo yabanga guli kubanga nkobe nti guli kubanga waigulu ino abantu balemererwa okola ki okusasula era ebitundu ebisinga seba abantu bazira amaadi mwidinda muno bitundu ki ebizira amaadi mwidinda mu Jinja City with evidence nze yempangalira nga nekisagati kyensula mu ssebo mukama wange nenda okutegeeza nti kizira amaadi kiri mu kitundu kyekyo Bugembe wano Bugembe wetu tyaime wano Jinja City Bugembe wazira amaadi Bugembe wano wazira amaadi tirwakuba nti amaadi tigeidayo bainstallinga pipes aye ebeeyi y'amaadi yerole musasula amaadi awedinge wanyange wale wansi wemba ndide mu Jinja wensula kumpi ni St Benedict awo bandetera ku bill omwezi mulala nga nyosasula emitwalo 16 aye ngamba awo omuntu mulala just muli mutoyi na kiyigo nanze kufumba emitwalo 16 in 1 month omu ku baana bange yambuuza ati amaadi getugulaga n'agaata akugavaaga ansa yange yadema okuida nze ndi nti amaadi gava wano munanda baga pumpinga gaida mu baga tweetinga baga pumpinga gatambula gali mwidinda muno mwene mwe tuli muno aye ebisinga by'amaadi nga ye ndikwogera ki eri ebyalo biri mwidinda muno nga n'amaadi gataapo nga tebona ku kigambo taapo nga byalo ki bitundu ki ye Rwanda wano Rwanda wano Kamuli Road namulesa nakabango Rwanda abantu bazira amaadi gataapo nga tuli n'enanda eri wano mwidinda so nze nga nkobye nkutandika nti politics nafuga obulamu bwa buliido era tosobola kwewala politics wali munsi muno ti politics nze kubona okwange nalesa ensonga nokola ki obukulembeze buliwo era Rwanda gendi kwogera ndowooza gaza distance mpanvu n'okutuuka ewa RCC wa Jinja City
omukulu kiganira bamukyusa RSS kiganira bamutoolawo wali wani awo eyali ebuyende naye era wane erina lyendi erabira eyali ebuyende gwe bayisa ejjinja aye ebintu bino byetuli kwogera ku tibitandise ido omukulu oyo n'abeera aliwo nga ensonga nino diriwo meya aliwo woleeta ensonga ya meya idinde eno eviire wala webakulingirira era lyendibe nga tesaana kufaanana eti kuba idinde eno yali mu ensiko abakulembeze abaaliwo batuwayira era babonera ebituufu kankwize kwenuma ku mulembe gwa baswale kezaala nga ni meya wajinja ebiseera ebyo meya wajinde ebiseera ebyo baswale kezaala yalira idinde emyaka edigerawo nga meya era sebo yali yakava ku duzi wano omukulu Taita kisambira koleki ageme entebe omukulu Taita savwa ku duzi wano omukulu meya Kasolo yakolaki Sario Alton Kasolo yena akalina kuwakawo ku office yadinde aze mukubona okwange nkoba nti Kasolo ngoli bamuleka bamugera ekisande ekyokubiri amaanyi gena bonna nga gateirewo jinja nsuubira yali kuze yakyuka muku eyo ndowoozayo ng'omuntu ayenze nikogera nga senior citizen ow'Idinda nza asira mu Idinda iwe niyo oyinza oba nga iwe omunamawulire ogibaamu weda kusaka mawulire ama yakola ki wavaamu ayenze njibaamu nga munombere mu kuva senior 2 paka senior 6 nga nsomera mu Idinda muno kale oli kugera ku senior 2 Idinda eno ife tugigangaliremu tugikuliremu niwe namala university wano ekyambogo naye naaba mu Idinda muno butifa muno mwe tusiiba muno mwe tusula mwe tukola ki buli kimu tukitegeera kitegeeza nonzo omuntu omutuufu nkuleeta example ya baswale Haji Baswale Kezaala nti ibanga lyali mu Idinda muno nga meya yali asobola okuzimba foundation erekawo ligase bano ba meya abayinza no ko bandikola Haji Nagai ko banditambulire aye wobanga obaire mu system wavaawo nga ebintu birese nga bikuyoga kijja kuwona idea obukalubirevu okutandika ekintu kino akiguse mukasera akatondo buli Kasola abaire kuba meya emyaka emeka 5 yavaako aye osuubira Kasola asobola okukola ebintu ebyalema Baswale yali emyaka 15 abikola emyaka 5 nti ova oli kwagana nga Kasola yagana nga wazira maadi era wajasigala nga wazira but system bwebanga eri mu butuufu bwayo meya naida nga bamusavinga nga balina osavingibwa nsuubira abasobola otuukiriza ebigendererwa bya office ye meya asobola okutuukiriza ebigendererwa bya office ye nga alikola n'abantu abalambula okufu aye empera ano obanga enkola y'ebibiina eno yaleeta obuzibu nadamu nja kugera mu Idinda gano political parties meya abanga Kasolo wabaire wanuupu nga ali mukulembeze nga deputy meya WNRM speaker yaba wa DP then bayongera ku bakansala abatyama ku kanso nga babina byandawulo mulimu wa DP mu bapiero yimi w'abanuupu mu babaki gajja kubaawo akaseera akazibu mukutuuka ku nsonga erina okukola ki okutambuza obulamu bw'abantu abasigaire nowa ogulawo ndi kubaabo n'abasalawo sebo wetwali n'omukyala honorable minister n'ameere nga tuli kukakasa okubaawo ng'abadulizi nga bawa General Bigirwa award ya best political analyst 2025-2026 naye gomba statement ya honorable n'ameere yakoba ati bwe mubanga tuli mu campaign tuli kuba campaign tuli basaba obululu tuba ba bibiina tuba ba political parties kuba Uganda ekiriza mu multi party system yakoba ati bwe mmala obitamu nganze kitegeeza nti njakolera buli omu njakolera eyanondo wanu patanonda ndakolera WNRM ndakolera wa DP ndakolera wa PPP bona Idinda
kisobola otuyamba okwegayita nti tuba tumaze okubitamu oba oli NRM oba oli wano nti ojakolera abanaidinda bona bonna. Ensonga eyo bali kugireeta abantu tulabira ekintu kiti kirala tulabira yetwava omuntu waava eno mu bantu ba bulido n'atuuka mu bukulembeze kuba ofuna obukulembeze obwo obuve mu bantu ba bulido bakutaka kati bakaona lebo kati bwako nti bija kuchencho ofuke meya waidinda ayo tuuka mu bukulembeze oti wakyusa kifo of course wakyusa kifo wakyusa identity wakyusa location abantu ne bakyusa ebintu ebyo batuke bakola ki bafuka abantu bazibu nti olega ategeera nga yabeere wanuupu oba ye wanuupu yafuna obwa meya ng'atuuka awo mu kifo ekyo atandika obona abantu ab'ebibiina ebindi nga tibasobola kutyama naye ku mmeeza ne bakola ki ne bateesa era otandika owulira engambo ati bali kulonda sipiika w'NRM lwaki aba taba mu lukiiko lwani ni meya wanuupu ate nga bali kusavinga ekyalo n'ekirala ni member wa Common Man's Party ni member wa PPP wa President George ali America USA. Obutagemagana obwo obul'ebibiina eby'endawulo n'obuleese embeera eyo embi mu idinda muno nti owanuupu ajja kuba ati bana idinda luli kwenda mu public toilets NRM akoba ati be oyo wanuupu alina kyayenda obisaawo kandi so si twalinda okutaba public toilets kyokka yagana nti tawuni eno erimu akadomo kano kabitirivu olw'endowooza ed'enkyamu nti owanuupu aleeta ati ekiteeso ng'ekyo nga tiwendale muwanere aleeta ati ekiteeso nti tuzimba akatale emafubira nga owanuupu akaalikola ki kukireeta so gabaawo obutagemagana awo olw'ebibiina nze ndabwe toba butamana nti abantu bakozesa obutamana beerabira okutambulira ku nkola yaki ey'amateeka amateeka constitution nayo tufuga. Omukazi yambuuza ekibuuzo yansomesa ekyambogo yansomesa political science Dr. Madina yaleeta ekibuuzo yambuuza ati does a good man make a good law or the good law makes a good man? Triggering obwongo nga obona nga tukali ku ekyo ebintu bye vice versa nga tukali ku ekyo kucha amadi amasanyalaze UEDCL eya idi waife omuyaka Engineer Jocelyn Rakoko Rabogo eriba bisetya mu Jinja City ngawe nkobega numagale ndi politics nafuga ebintu mu obulamu bwa bulido era si nja kutwala kusonga nayo ndi politics nafuga ebintu byonna byonna kuba amasanyalaze n'amadi ndowooza tutakubyawula ino amasanyalaze mu idinda muno sebo nja kutegeeza nti ndowooza abantu ndikwogerera erobozi lino olw'abantu abangera mu idinda amasanyalaze gafuusa ekizibu mu idinda muno amasanyalaze gafuusa ekizibu mu idinda muno lwansonga eja ndala ebeeyi amasanyalaze sebo eri kubanga problem amasanyalaze gali wangulu eyuniti endala eti nze okera kunyentula omutwalo ogwa Uganda niga oba kwa mtindo wako yatero ngule units so omutwalo go tafuba ino oba ngweta mukisa aso kumpa units 8 abakulembera ministry ya energy kuba UEDCL omwegwa muwulire abantu ba Jinja City abantu baidinda tibasanufu n'engeri omusolo ngeje mwaguninyamu eri yankubya ati VAT niwo batoguze masanyalaze nga togaguze ngayo linago balina okusala monthly charges VAT yafuuka VAT ejinja ni osasula amasanyalaze gano wagula katugeze oguze units 2 mu January wabega kiwanga amasanyalaze abakaikereza mubuna kubo mufuna mpola bwo gakutambuze kupaka mu gwo kusatu sabo jodo kamu gwo kusatu okusasula agandi nga bali kusala omusolo okuva mu January mitwalo 5 kubanza nno baje nengire wanyange wansawo
nasanga kuva ati wa mitwalo 7 ayi nga tinyinza agibeiremu ebiryawo ezira mu bantu ate kali nga ninza alina okugwa mu buvunaanyizibwa bwogasasula. Webale ino sebe ensonga eyo ekumira abantu mundikiriza ate nenda okubeera ebigambo bino nti nga sinya season mwidinda wano eriyo ebifo ebikulu mwidinda wano nga bikulu bimanikwa nga bizamasanzi paka leero ngezira muti abayo EDCL kaba bakobera ebifo ebyetaaga okwiruukirira mu biwe amasanyalaze. So nenda okutegeeza nti Rwanda ez'amasanyalaze Rwanda still Kamuli Road ezira mad kali na ezira amasanyalaze Rwanda enuma wa Rwanda ekyalo bakyeta Isukwe era oluguudo lusabo kuliko oluguudo lulamba eringa highway ejja paka Budondo Buyala eyo nikyamaani we Isukwe asola mundigiriza era tomubuza amadi gatapu nagakuwa tomubuza amadi gamasana nagusonkako eza were pharmacy buli omwata otyota business ezira ka clinic kona waire ayendikiriza eri Rwanda emena amateka ayibiri wano mwidinda city Jinja City enamba diringa kilometers tidiwera 7 okuva mu Jinja City mwene mutawuni okuyida Rwanda waza amasanyalaze nga madaga amasanzi gali wano mwidinda ku River Nile wegava sebo eyo nembere eri mwidinda ayenga byona tizi politics kubutagemagana mu ndowooza political ideologies nawulira Jinja ina kyebeta mafialism ina ba mafia abazana syndicate mu service delivery bunch kabiri woyirawo ngoba oyenda okumana nga omusoga yategeera mafialism balina engeri yebacyanga awo ebintu sebo ndowooza mukulu corporations edi kutambula wano mu Uganda edogema obuli bwenguzi n'obuli akenabeki nze ndowooza kinatuka mu idina kyakuba wasi ate bali kumpi kuba bagemye ababulankanya eitaka lya Njeru Stock Farm wano nalengeri kuno mukulu balamu ngali muno babagemye abo babayoyira ate bakungu ba amagye n'itimu ye so kitegeeza nti watetereze kuba eriye yankoba ati kasita bakwa pointinga as the RCC of Jinja City oba mayor abaso okulumika okwida mu office yo baba mafia babenda bakusembeze ofuke mukwano gweibwe okubota kano okalya balinga abazana kacyamu kano kakola kano kafuna kano tekafuna nekiri mutawuni yeno sebo ndi obu amafia obuli waneno ekituuka kai kugaba emirimu awo emirimu gya government okuba mu ngalo Public Service Commission etime ku Parliamentary Avenue mu kibuga Kampala eno ensonga nkulu soko otuwe ku story ye kugaba emirimu mu kibuga mu Jinja City wakubanga akaseera ina katono akaseera kangi niwonko next week nsobola okweyongeza webale ino sebo wonafuna akaseera ojja kwida tumene ensonga ku nsonga otegeere ekibuga erina kino kireetera okubaamu amabwagana amabagati soko tumenye ku Service Commission okugaba emirimu kituuka kyokugaba emirimu awo nga oyogere ku kya mafialism awo waliwo tiimu sebo oba ng'ogira ofuna omulimu awo oba kuba ng'olina kyoyenza awo nga kigimagana kufuna mu biki waliwo kyebeeta akasente okutambula emirimu gya kugula eidinda Jinja City emirimu gya kugula ola ajja kubuuza ati oli kwenda bwa tawuni kiraka ayo oyemereire oli kwenda bwa data entrant oyemereire sebo okwemerera mu lusoga kitegeeza nti oweera mu nsawo ogememu ono olulimi oluliwa ogule era ojja kweyagana nga buli ali awo ng'akola awo nga yafuna omulimu awo mu tawuni awo sebo ajja kukoba process yabitamu nga tenaawo buli atunda omulimu mu Jinja City bali kuwulira era tujja kukola ekisooka kyona bakutuuke tukobere ku obuvunaanyizibwa obutunda emirimu wabufuna otya ayenze mukubona okwange ndowooza kusinziira ku mbeera eriwo nze ndowooza nga n'akaseera ndowooza abantu bajja bakolako tegeeza gavumenti yo nungi aye abantu abasaavinga okutuukiriza ebigendererwa bya gavumenti enkola y'omukulu jeno yatandise etandise okuwa abantu eisuubi ya Jeno Muhoozi nti buli the chairman PLU CDF era mwidinda abantu kubunkenke woira kumuweereza sekita eyo
awo Piero genocide yafa kuyola awo kifuna kiramu bana mwidukire nti Bimudinda CDF ali bikolanga tali bikolanga CDF ali bikolanga presidential advisor on special operations so wasindika kiko kweto musubire wa maje SF shata abana mbategera bulungi bakole emirimu mu bulambulu kufutibe kweka nga tukali kwekyo ensonga esinga okunumya omutwe eri mu byansoma bya Uganda tidyo bawe na ngeri ebyo gibonamu abaana abato aba nursery nga bali bakezesaawa 10 eddo kuncho bali bata mu motoka bali bapakira mu motoka babatwale ku masomero obonanga embeere yetagisa sebo omukulu zenko yora kuba kasero na katono aye rona afuna akasera noeda mu idinda gano nkumenemenere ebiti yaime ku mitima abantu ebiri kubaniga ojja kukobo kino kikulu butiye tula ku nsonga y'abaana eyo okusoma ebizibu bingi mu idinda gano ebiri kunigiriza education sector ng'ebisinga bungi binigiriza abaana olw'okuba nga bazaki bazaire opozi bazabogeresu abaana abato mu idinda gano ndowooza nze ne tawuni yendo oba okuba mu empangalira nze ndowooza ye mbonanga nesinga mu motoka bisomba abaana bwire abaana ba bebi bo bonanga myaka 4 3 5 abaana bavuga mu bimotoka bwire bona mbali kubasomba abalala ku masomero abaana balwala abaana balina abaana rate y'abaana ebakulwalira ku obulere bw'empewo pneumonia mbitirivu je nalufenya abo bona aye obuzibu buva ku kutambuza abaana bwire aye ojja kukuye ani anatwala byensoma mwidinda gano ensonga niwo giripotinga ewani niwo ojja kuwewa rasisi era asigalanga ensonga eyo bagityamaku aye ensonga enigiza abaana bagivuga abaana bajya olusa ku masomero bakoowu omwana mukoowu tadiri bali kusoma aye kiva ku bunafu bw'abazaire n'abakulembeze bano mwidinda tawo kyembe nja kubuuza nga bompe yansome nja kubuuza nti buti n'obuzibu tubute ku government oba tubute ku bazaire obuzibu buli ku side dombi nti ebintu bino bikolebwa mu maiso ga government aye abazaire bagitwalanga advantage balowooza mu babayambaku tebaidinga abaana bakosebwa abazaire bagitwalanga advantage nti buti bafuna n'obunafu eza muzaire akatwala mwana ku isomero olw'okuba bamunona waka omuzaire atekateka omwana saawa 10 dabwire yamuta mu kimotoka bamutwala yera mu buliri yatenduka omwana yabona mu kimotoka olw'okuba yasasula yesente bamuvugira omwana batambula wano nabetolola banonya abana nga asoosemu akalimu batuuka kusomera essaawa 2 ed'okuncho omwana mu kimotoka omwo oyo omwana ategera ate ebyokusoma kyova obona nti mu busoga wano ebyokusoma abantu babitwala ku ebirowoozo bamala gatwala abandi era kasamuno namugayo namutwala ati bamutwaire tafa kunonereza omwana performance ye eryeti abiki ebiri munigiriza nga nimwidana abaana abatasoma baki bangi babiterevu nga tusibula ababoni baife aba SML News bawe ku obubaka bwo obusembayo ekitongole ekyamawulire ekya SML News nitwala okusiima olwa okutwala obuvunanyizibwa okutunoonyako mu kibuga kyeirinda oba mu busoga tewayewayeemu ku nsonga adiruma abantu babwidde oba ensonga editambuza obulamu bwa bulido nsaba nti olwakaseera akatono ketubanako tufunengayo ku ebiseera ebigere ebyendawulo byetunoonya ku bantu ba bulido naddala mu busoga wano tukyusise ku ndowooza oba oli awo endowooza netuniza otambula datuuka kuba ekigemaku nga buti obuli ake ensonga ng'edo getuba nga tulogereku nga SML News osanga linzo tuka kubakulembeze nga genocide efu yabanga ata ku bantu nga abamaani nga tuli kubona babanga obulamu bw'abantu bukola ki bukyuka ono bakabwe nsobola okuba nabo saawa dino SML News ku YouTube mutunoonyeko otekamu just nti SML News you subscribe you click the bell button or notification button, then you comment, you subscribe, you do everything to then TikTok SML News is still follow us, share, like, comment. Yeah, this is SML News. Chris Cross your program yo Luciani itwalume.
ezabaddewo okutuusaako ebigenda mu maaso ebigenda bitambula mu ggwanga. Tubaagala nnyo, mubeere bulungi.